Nzengo from the bottom of my heart. Nerukolera producer Claimers take a writer eyanguza Oluyimba. Mbaniriza ku YouTube channel ya Feno eyasaki news yugi ankusaba gwe atanaba kuberanga o subscribinga beranga okikola video zaffe ziba zikunyumidde likinga commentinga ate sharingirako ne banno toberabira nno okuberanga onyiga akade oba notification button kajja kuyamba okufuna obubaka nga taddeyo video empya katate ku Facebook kyobo ino kola kwe kulikinga n'okufollowinga page ya Feyo eyasaki news yugi oberenga onyumibwa buli kimu kye tuberanga tuteekayo. Saki News yugi platform eno kufunira amawulire agakwata ku bulamu embeere za bulijjo entertainment mu East Africa, Uganda n'ensi yonna n'okuwa analysis ku nsonga ezenjawulo zewetaga kuberanga omanya wano watuufu beerawo tuwagale kuba naffe tukwagala. Butereevu nze Sali Saki anyongera okuberanga nkwebazago wenna atwala obuddebu n'oberanga olaba n'okuliriza stories zaffe wano zetukuwa ku Saki News yugi ku Facebook abonako olwaleero nkuletedde olutalo n'amazima gonna agakwatagana wakati w'omuyimbi Rahma awamu ne Kadama Gloria Morgan Kyeswa eyakyusa amannya n'abanga sawa zino yeyita Kuko Robins Kyesi ngono ali wabweru wa ggwanga gyasinzira okubeera nga asika omugwano okuyombera oluyimba lwa Rahma olupya olwa superstar lwagamba nti lulwe era yaluwandiika. Okusookera ddala kyali bwe kiti ennaku z'omwezi nga 28 Desemba omwaka oguwedde 2021 management ya TNS yavaayo netwanjulira oluyimba olupya olumanyiddwa nga superstar nga luno balukola era ne baluteeka ku social media platforms z'omuyimbi Rahma awamu ne ku YouTube nga bagamba nti luyimba olupya lwatandise nalwo mu management yaabwe eya TNS era nti bebalulinako obuvunaanyizibwa. Jukirako nti Rahma ono ye muyimbi mwana muto myaka 18 yasobola okubeera nga aleetebwa oba okubeera nga replacing Shiba yasobola okubeera nga afuluma TNS n'agenda okubanga akola oba okwasaganya okuyimba kwe mu management empya oba eyiye nga ye omuntu. Kakati nno yali Desemba awo nga gwaku wakati w'ennaku z'omwezi nga 10 mpaka ku 2 awo Jeff Kiwa yatwanjulira omuyimbi ono Rahma Nanyanzi. Jukirako nti Rahma Nanyanzi ono bamuzaala ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2004 wano mu Kawempe mu Kampala era ng'ono yasomerako ku Lugoba Primary and Nursery School Kibibi Muzirimu Secondary School gy'amalira senior ey'okuna ate senior ey'omukaaga oba A-level n'agimalira ku London College era ng'okuyimba okuli serious yakutandika mwaka gwa 2019 n'oluyimba olwatukoye era yayimbako n'oluyimba olulala ng'ali ne Fresh Kid tujja kwongera okubeera nga tuzimanya. Kakati nno mu Desemba w'omwaka oguwedde awo 2021 yasobola okubeera nga assigninga contract oba endagaano okubeera nga akwasaganya okuyimba kwe okuli professional mu management eya team no sleep oba TNS mu bufunze era baavaayo ennaku z'omwezi nga 28 Desemba ne babeera nga baafulumya oluyimba olumanyiddwa nga superstar. Oluyimba olwo nyini ate Gloria Morgan yagamba nti lulwe era yaluwandiika. Oluyimba olwo nga lumaze okubeera nga lufuluma Sheila Gashumba yasobola okubeera nga alusharinga ku Instagram ye era Gloria Morgan Kyeswa yasobola okubeera nga alusanga agenda okuluwuliriza nga ebigambo oba lyrics ezirimu nga oluyimba lwennyini mbubo kye bakola kwali kukyusa bukyusa intro naye nga lyrics ebigambo byonna ebiri mu luyimba olwo byasigala byebimu ate ng'ono agamba nti oluyimba yaluyimba dda era naluperforminga ku bivulu ebyenjawulo wabula kyamukubye wala okusanga ng'ate nga bagamba nti lwa Rahma era ye yakola nga bw'asobola okubeera nga yeerwana ng'alwana okuba nga oluyimba luno nga lumuddizibwa
naye teyasobola kubeera nga awuliziganya ne Jeff Kiwa. Kati ye kyasazeewo kwegenda ku social media ng'alumba abapulogers ab'enjawulo nga bategeeza ensonga zino basobole okuba nga bamuyambako bamutuusize obubaka eri ewa Jeff Kiwa. Jeff Kiwa yasobodde okubeera nga afuna obubaka buno naye ate naye yayongedde okuba nga ategeeza nti ddala luno oluyimba lulwe era lwa muyimbi we Rahma Nannyanzi oba gwe mumanyi nga Rahma Pink. Muwulirize akatambi kano. Jeff Kiwa nga wampise Kadama sigenda kyajja kuntindi Kadama kuba si kivumo. Fena tujja kukyeyokola sente. Wampita Kadama fe bayita bakadama fe tupushinga music waabwe. Bo bagamba nti tulina free wifi. You understand? Free wifi tusasula omusolo, tusasula medical bills, tusasula dewa bills. Mukitegeere kyo mukimanyi. Jeff Kiwa ovayo n'ogamba mbu Kadama kyakola kyensinga okwagala. Oli ku bwongo bwa Kadama. Ku bwongo bwa Kadama kwa creating the omuyimbi wonti watadde Shiba omuyimbi ow'ettabu owakabi Queen Kama no signing Rahma Pinky ejebuji okitegeera no Oluyimba no lumuwa. I'm the original superstar. I'm Gloria Morgan Cheswa. Nsigala the original superstar. To facilitating a wensura, you don't pay my medical bills. Nze goita Kadama fe tupushinga ba artist bamwe. Okitegeera? Kati va kunze Kadama ngobye oluyimba lwange n'olubba n'omuntu eyeefula mbu ye writer w'oluyimba mukyusiza like files ku SoundCloud. Muvudda mbu waliwo omuwala yakola oluyimba emyaka 5 emabega. Lwaki gwe nga Jeff Kiwa ne writer taranirira luyimba? Little Boss yaranirira oluyimba lwanjagala ne Irene. Lwaki writer otavaayo? Oli mubbi nakinkwe. Nvuddeyo nga Kadama Jeff Kiwa mutujjeeka akamanyiiro ze sikutya. Woba okozesa tiimu yoze nganze Gloria Morgan Kadama. Sikutya nga wompita. Ndi Kadama, Kadama, proud Kadama. Sijja kutya. Gloria Morgan Cheswa oba kuko Robins Chess yagamba talina kyetaga kyamaanyi okuva eri Jeff Kiwa wabula kyamwetaza kiri kimu kwe kuvaayo ayogera amazima nti ddala luyimba babbalubbe. Ate Jeff Kiwa agamba ye mweteefuteefu okuleeta wiino yenna akakasa nti ddala oluyimba luno lulwe era agenda kubeera nga aluwandiisa mu UPRS ne board zonna eza copyright okubeera nga lufunako obwannannyini obwenkomeredde. Era nayongera okubeera nga agamba nti mweteefuteefu okubeera nga alwanagana ne Kadama ono avuddeyo okubeera nga alinga mulwanyisa nga yeesiba ku luyimba olwo ate nga ye Kadama agamba nti okufa n'okuwona abantu ajja kwongera mu maaso okubeera nga babulira amazima. Okusinziira ggwe omulabi waffe omulungi oba folowa waffe gw'osuubira kiki ekiyinza okukolebwa okumalawo okusika omuguwa kuno era wabeerewo obwenkanya wakati w'abantu bano babiri? Kiki gwe kyolabawo okusinziira nga wowulidde ku nsonga zino waggulu? Era nkusaba obeere nga owuliriza bulungi omwalo ono ng'akunyonyola ddala buli kimu, so oluvannyuma ojja kubeera nga okomentinga.